abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujye baleko gimutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President w'e Masaka City bambi subscribinga kona ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddewo wano ku The Mix Media likinga commentinga entumirako abantu abali e Qatar abali e Dubai abali e Canada Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi South Africa n'abantu abali mu Oman njagala okutumirako nnyo Mama Jona Bad Black abannaye tukwagala nnyo gye baleko gy'otuusaako engalo gyonna eyo Fred Lumbuye Umaru Kiseka Kabaya Donald Alimpa Ingisa Kabaka tewerabira ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa January 2025 Kingisa haina concert yawo ku Cricket Oval wane waffe Kampala tubeereyo tumuwagire Kabaka kati mumanyi nga governor n'olwaleero mbaleetedde omuyimbi Fik Fameka avuddeyo n'azimbira maama we ennyumba amatiribona ennyumba etunula ng'omuntu muganda wange ennyumba eno naawe osaana ogyerabireko mwana mulenzi ono amaze ebbanga bambi ng'abonaabona nnyo ne maama we ekawempe eyo mu ghetto gy'abadde abeera naye yavuddeyo munnaye n'amuzimbira ennyumba eri planned bulungi ennyumba ya mulembe eri wantu wasirifu kugambi ennyumba waliwo amazzi waliwo amasannyalaze bambi yavuddeyo n'akola ekintu ekitakoleka okuŋŋaanya akasente mu music n'ozimbira omuzadde ennyumba oba n'ozimba ennyumba kintu ekyo si kyangu Fik Fameka ye yasobodde okukikola n'avaayo n'azimbira maama we ennyumba wadde si eri awo nti nnene nnyo bwaguuga naye bambi yavuddeyo n'asobola okukikola yeegasse ku muyimbi Stabu wa Natolo neyegatta ku muyimbi King Saha akyali mu kuzimbira maama we ennyumba era obudde buno ennyumba etambula obudde bwonna bayinza okuba bamaliriza omwaliro ogusooka kuba ayagala azimbire maama we ennyumba ya myalire 3 ye muyimbi King Saha naye kati ne Fik Fameka amwegasseeko ennyumba ya maama wa Fik Fameka muganda wange etunulanga muntu ennyumba eno maanyi etudde kuyiika emu weeri waliwo amazzi n'amasannyalaze erina shedi 2 ey'owansi n'ey'owaggulu ng'osobola okulinnyawo ku kabbalukoni waggulu n'olengera ebifa mu kibuga n'olengera ebifa ku kyalo kooli n'olengera ekitundu weeri ennyumba eno eri wano waffe mu Kampala teri eyo mu kyalo nti eri eyo yibanda eri wano waffe mu Kampala ennyumba eno eri modernized bulungi nnyo mu planning Batitech kyabaava eyo France be bagikolera plan eno ennyumba eno kweri ennyumba ya maama wa Fik Fameka bagisiba tiles munda ne bagisiba bupevers wabweru peva obutini ne bupeva ebinene bye biyita muddo bifaananya bulungi nnyo ka compound ne bagyetoolooza ennyumba eno era oba obulaba oba ova eno ku madaala ng'okkirira ne bagyetoolooza yonna ennyumba eno bagisiiga langi omulungi ddala okuzaama maaso gayo wano owali omulyango oguyingira munda bagisibawo tiles zino ezimasamasa ezo ziringa eza black ezo ennyumba eno sookuyita wansi mu basement n'oyingira munda mu bisenge by'oba oyagala ennyumba eno erinako ne basement enzigi zaayo nnungi ddala okuzaama fanica waayo baamujja France eyo ye fanica gwe baateeka mu nnyumba eno ennyumba eno eri planned bulungi ennyumba plan yaayo eno gye baakola egenda okubaako swimming pool ennyumba ya maama wa Fik Fameka naye waabanga azze asobola okupa wamu ne bakyaliibe n'aswimingamu waabanga ayagadde erina ebimuli munda n'ewabweru era ogiraba baabyetolooza biri mu side na sides naye nga n'emunda mulimu ebimuli byamu eby'omu nnyumba erina emiryango 3 omulyango ogumu guyita wano mu basement ogumu guli mu side omulala guli manju amadirisa gaayo malungi ddala okuzaama gali modernized nga ga remote gano g'olaba ennyumba eno ya box enzimba gye baagizimbamu kuba buno obudde ye plan eri wengamba box abantu abaali bazimbyeko ennyumba zino muba muzitegeera ennyumba gye baagizimba batera ozizimba mu kalina ne zibbangalu oluusi n'ennyumba z'abapangisa kati eformat buno obudde yeriko ennyumba eno erina amadaala agayingira munda ng'oyise eno mu basement n'amadaala agali eno wabweru ng'olinnyalinnya ogende waggulu ka balukoni okubeera eyo okuwuliriza empewo ennungi erina amakubo gali 2 erina ekkubo erimu eriri mu sayidi eno nga likusuula ku main neri ku mukono ogwa ddyo nayo likusuula ku main ku kkono ne ku ddyo gonna amakubo gakusuula ku main baagisiba obukomera obulungi ddala sayidi ne sayidi ate ng'ewantu weeri wakalu sigamba nti eri mu lutobazi eriyimiridde kasozi wonna obeera olengera ekibuga Kampala amadiire 8 erina
erina ebisenge 8, erina dining room ziri 2, ey'abagenyi n'ey'ewaka, amafumbiro 2, ebinaabiro 2 nga biri modernize, birimu amazzi agabuguma n'ago agannyogoga, toyi ziri 2, ey'abagenyi n'ey'ewaka, toyi ya munda, security lights wabweru gye ziri side ne side okwetolola compound yonna, olujja lunene ddala ng'abazzukulu basobola okuzannyirawo, ate era side emu lugenda kubanga lusimeetingi nga lusibe ne pavers. Ennyumba eno weeri wali kuulu wasirifu, owulira sawundi ya bunyonyi yokka, waagala okufaananamu nga wa Kabaka King Ssahabanyi gwe mumanyi nga gavana. Compound nene ddala nga abazzukulu basobola okuzannyirawo, ne basambirawo akapiira, ne beepena, ne babuukabuuka, kuba maama waali ayinamu abazzukulu nabo bamanyi batawaanya, tebabeera wantu watini, baagala nnyo ewantu ewagazi we banaakuwogganyiza ne bakubonyaabonya naawe n'okitegeera naawe ne wejjusa. Ennyumba eno weeri osobola okulimirako n'okulundirako. Ennyumba eno weeri compound nene okuzaama muganda wange ng'erimu emiti okuli egyo egy'ebibala, okuli emiyembe, ffene, emicungwa, enniimu n'ebibala eby'enjawulo. Ennyumba eno ya maama wa Fik Fameka gye yamuzimbidde. Ennyumba eno eriko basement ng'osobola okuyitira munda n'ofulumira wabweru, so ofulumira wabweru n'oyingirira munda. Ennyumba eno eriko galagi nayo kweri, naye nga galagi ya mu basement. Ennyumba eno eri planned bulungi muganda wange, naawe osaana ogyerabireko, si nnene nnyo nti gye yazimbye nti oba yakalina, naye nako basement, neka basement wansi n'akantu akalinga aka flat k'osobola okuddako waggulu eyo n'opowa, ng'osobola okukayitamu ng'oyingirira munda, osobola okukayitamu ng'oyingirira wabweru, era kyekimu n'okafulumiramu munda, osobola okafulumiramu wabweru. Ennyumba eno wamaya eri planned bulungi. Fik Fameka yeegasse ku muyimbi King Saha yavaayo n'azimbira maama we ennyumba, Astabwa Natolo n'aba Spice Diana, Basindi n'abayimbi abalala bangi nnyo. Omusajja ono kye yakoze tekikolebwa mutiitiizi. Naye nga mmwe abatamanyi Fik Fameka, omusajja ono muyimbi ayimbidde ddala ebbanga, era omwaka ogwo guwedde abadde ne show ku Cricket Oval, nga show bambi yajjuza, show yasooka yamusala, abantu ne boogera bingi, naye ku luno yavaayo n'akakasa abantu nti Fik Fameka amumanyi okuyimba. Omusajja ono musirise ate ali kuulu, ate alinamu ne kasente omwami ono gw'olaba, nakubadde munnaye ye asirika n'ovaayo n'omwogerako kintu kizibu nnyo okwanukula. Fik Fameka shida zitwakamulaba ziyakabeeramu, oli yamuwawaabiramba oluyimba lwa My Woman is My Property, bwe ntwe twavaayo nga tumulaba ng'ali mu shida ezo ezaali zimutwala musajja watu n'okukogga n'ebirala ebintu byavuddeyo ne bamuwaayirizaawo, naye nga musajja ali kuulu nnyo, tolimuwulirako nnyo mu ntalo, kuba omusajja ono kye mwagalako ayinamu ku nsonyi ye tayagala nnyo bintu bimusumbuwa, munnaye yeesirikira, ye muyimbi Fik Fameka, naye ng'akubye ennyimba nnyingi nnyo, kolaba akoze nnyingi nnyo ono gw'olaba. Balina n'akayimba ako ke bayima ne Shiba ke bayita ne Malangufuna wepapa ye Fik Fameka, naye nga bambi teweerabira kulayikinga na commentinga na kusubscribinga gompya na kukoona ku kadde kubeera ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Ntumirako nnyo Kasagaddeewo Shira, Kabaya nkwagala nnyo, ne ntumirako awo abantu b'e Masaka mwenna mu Nnyendo, mbaagala nnyo baana ba maama, ne ntumirako abantu b'omu Kampala muno, ab'Emmengo mwenna mwe musinga, abantu b'omu Kisenyi, Kawempe eyo mbaagala nnyo, ne ntumirako nnyo abantu abali ebweru eyo bakadaama bannaye sireme kubatumira, bawini ba mami baani mwenna, Mama Jona, ba Freddy Lumbuye mwenna ne ba TikToka mwenna mbaagala nnyo, naye nga bambi followinga The Mix Media sharingire mukwano gwo ekimu tubeerawo link zibeerawo, gwe n'onkonako ka WhatsApp awo n'ongamba muganda wange njagala ku comedy oyo, mbeera naye zi interviews zonna ebivulu byonna ze exclusive zonna mbeera nazo, naye nga sigenda sukkawo wano, teweerabiranga ennaku z'omwezi 7 Jahazi Beers Mickey Wine tugendeyo tumuwagire, ebyaka byonna 24 mwezi ogwa January Governor King Saha naye ekivula ku Cricket Oval. Ssaabasajja Kabaka awangale, mubeere bulungi, mweraba, bye bye.